Luwemba ayinza okutulatulamu ng'alaba nti yali beta okusinga ani mu bitabo. Aga nti atuba mukama wange yabisobola. Lwaki sikola ki? Kakati bano Luwemba yali yajja mukakungunta. Yes, NUP. Yes, yakayitamu. Signing agreement. Bulungi nnyo. Kakati yamenye agreement. Era wakingamya nongambwa bajja bimenya. Ensingi manyi. Tetunaweza wiki nga tuli wano. Bali luddawa. Besimbye ku kati voto ku ekyo bamalira mu NRM. Bamalira mu NRM. Baliwo. Abo. Bamalira mu NRM. Government egenda kubeeyambisa nnyo kati. Because inebe yamabi basuubiramu. Ate they are bitter now. Omuntu bamala kubeera bitter aba mubi. Kuba yagambye nti NUP yakola ensobi z'amaanyi bwebale nnyo eyatuula wasayininga ng'ogenda kuvuganya ki. Waligambye MUP nti badde kujja tujja nze mbadde saagala munteekeko muntu yenna anvuganya mumpe kaadi yange iyagulebe gye walisayininze nabo wakkiriza okuyingira mu lwokaano ne banno weebali gwe bweweepimamu gwosinga nalukoola bweweepimamu gwosinga abalala kkiriza wavuganya bakuwangudde kati oba owemuse kkiriza owemuke ati tutaddayo kujolonga bane nale mwegenda kubeeyambisa bulungi nnyo ate nga balinawo bye balinawo ebitone bye bamanyi era ogenda kumaliza bagenda kutomera bo bagenda kutomera ejja beeyambisa naye nga bagenda kutomera they are not gaining they are losing akolo wamulabye ali luddawa bikonde byakubanga zaake yamukuberanga bwereere liwaadi yagifunye yayingidde ali munda omwerabidde akolo mujjukire ye ninza omwerabire obuwa teyamulangiridde yes kati agenda kubabuulira ebibadde mu FDC kakati bano bonna abantu yakubazzaako ebikone ng'amufiira abantu bonna bali ku mulimu abannansi balina okumanya nti abantu bonna be tulina abasinga obungi mu paalimenti tewaliwo basooka mulimu ate obanenya kitono mwe mwennyini mubaguza obululu omusajja mumukwate mumugambe nti genda tugenda kuwa kalo tetwagala naki funa amafuta gowa baagenti bagenda kutambula mu boda boda tetwagala yadde nusu genda osasule nomination fee nga bazisasula ebipande ne bwotokuba mumukubire n'ebipande ku kyalo mugaye tukutumye seggona tukutumye nga munnamateeka ebipande tujja bikuba peje tujja basasula tubagulira amafuta tugenda kuwa akalulu 9:10 agenda awemuke yekka naye naye mumulangira bonna kutalina kaavaako basanga mukuli naye nabanyiga bakabanyize kyokka ate mwagala abakola ebyakola ki nga naye apartment zazitunze azitese muli wamu kubaziridde ate mumunnyonnyola tannazizaawo movement emupikiriza azizzeewo lwaki tagenda ebyo ebizibu bye tulina ono omusajja bwe yali ateekawo political game ye ng'etambula egyo emizanyo yagibala individual merit bino bijja kubeerawo NUP nakyo yafiiriddwa mu Luswa Luwembe yali omuyambi wa ayinza okuba nga talina naye nga kaana akaloko nakugamba era nkiddamu movement yasalawo obutaddamu kulusiga by election yonna akaloko ekawempe NUP egenda kukawangula tebagenda girangirira ku bye waakalangirira ebiri ekimu kyatuukiridde nekyagundi kyatuukirira kuba wangamba nti bajja kujja kyamusawo butaabayindeeza endagano zaabwe bajja zimenya ebintu bingi nnyo byenjogedde nga nine mutabani wange saava byonna byatuukirira haji NUP egenda kuwangula akalulu ekawempe tegenda kulangirirwa statement eteriimu kwekwekerera ffe tubala ffe tulangirira eyo yayogerwa chairman w'NRM nga ye president commander in chief nannyini buyinza yakyogera Kayunga ng'ayambadde ekkala ze eza NRM.
weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde okukaluubiriza egonjoddwa. Bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 773-824-79 oba noti 773-216-588 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701-736-37-11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Haji ndoze kyekibuzo kimulungudde bulungi. Tugende kalulu ke Kawempe. Twali wano wennyini. Nonga nti abo bajja kujja. Nze kibiina si kyakyetaaga, nze kwesimbawo. Mulimu Alex Luswa Luwembe yali omuyambi wa Segirinya yazze ku bwannamunigina. Nsereko Moses yazze ku bwannamunigina. Mulimu Luwembe ayinza okutulatulamu ng'alaba nti yali beta okusinga ani mu bitabo. Aga nti atoba mukama wange yabisobola. Lwaki sikola ki? Kakati bano Luwemba yali yajja mukakungunta. Yes, NUP. Yes, yakayitamu. Yasaininga agreement. Bulungi nnyo. Kakati yamenye agreement. Era wakingamya nongambwa bajja bimenya. Ensingi manyi. Tetunaweza wiki nga tuli wano. Bali luddawa. Besimbye okubana. Kati voto ku ekyo bamalira mu NRM. Bamalira mu NRM. Baliwo abo bamalira mwena government egenda kubeeyambisa nnyo kati because ine yamabi basuubiramu ate they are bitter now. Omuntu bamala okubeera bitter aba mubi. Kuba yagambye nti NUP yakola ensobi z'amaanyi bwebale nnyo eyatuula wasayininga wogera kuvuganya ki. Waligambye mu pindi badde kujja tujja nze mbadde saagala munteekeko muntu yenna anvuganya mumpe kaadi yange. Iyagulebe kiwali sayininze nabo wakkiriza okuyingira mu lwokaano ne banno weebali. Gwe bwewepimamu gwosinga nalukola, bwewepimamu gwosinga abalala, kkiriza wavuganya bakuwangudde. Kati oba owemuse kkiriza owemuke ate tutaddayo kujolonga banenale mwegenda kubeeyambisa bulungi nnyo ate nga balinawo bibalinawo ebitone bye bamanyi. Era ogenda kumaliza bagenda kutomera, bo bagenda kutomera ejja beeyambisa naye nga bagenda kutomera. They are not gaining, they are losing.
akola wamulabye ali luddawa bikonde byakubanga zaake yamukubiranga bwerere liwadi yagifunye yayingidde ali munda omwerabidde akolo mujjukire ye ninza omwerabire obuwa teyamulangiridde yes kati agenda kubabuulira ebibadde mu FDC kakati bano bonna abantu yakubazzaako ebikonde ng'amufiira abantu bonna bali ku mulimu abannansi balina okumanya nti abantu bonna betulina basinga obonyi mu paalimenti tewaliwo basooka mulimu ate obanenya kitono mwe mwennyini mubaguza obululu omusajja mumukwate mumugambe nti genda tugenda kuwa kalo tetwagana naki funa amafuta gowa baagenti bagenda kutambula mu boda boda tetwagala yadde ennusu genda osasule za nomination fee nga bazisasula ebipande ne bwotokuba mumukubire n'ebipande ku kyalo mugaye tukutumye seggona tukutumye nga munnamateeka ebipande tujja bikuba peje tujja basasula tubagulira amafuta tugenda kuwa akalulu 9:10 agenda awemuke yekka naye mumulangira bonna kutalina kaavaako basanga mukuli naye nabanyiga bakabanyize kyokka temwagala abakola ebyakola ki nga naye apartment zazitunze azitese muliwamu kubaziridde ate mumunnyonnyola tannazizaawo movement emupikiriza azizzeewo lwaki tagenda ebyo ebizibu bye tulina ono omusajja eba yali ateekawo political game ye ng'etambula egyo emizanyo yagibala individual merit bino bijja kubeerawo NUP nakyo yafiiriddwa mu Luswa Luwembe yali omuyambi wa ayinza okuba nga talina naye nga kaana akaloko nakugamba era nkiddamu movement yasalawo obutaddamu kulosira by election yonna akaloko ekawempe NUP egenda kukawangula tebagenda girangirira manji haji kubye wakalangirira ebiri ekimu kyatuukiridde nekyagundi kyatuukirira kuba wangamba nti bajja kujja kyamusawo butabayineza endagano zaabwe bajja zime ebintu bingi nnyo byenjogedde nga ne mutabani wange saava byonna byatuukirira haji NUP egenda kuwangula akalulu ekawempe tegenda kulangirirwa statement eteriimu kwekwekwerera ffe tubala ffe tulangirira eyo yayogerwa chairman w'NRM nga ye president commander in chief nannyini buyinza yakyogere Kayunga ng'ayambadde ekkala ze eza NRM nakwere nawangula akalulu ebitundu 85 n'olwaliro tayingiranga mu kifo era tagenda kukola ki okitegedde kakati eyoyo agreement yakolebwa tewali kudda kulozinga by election akekawempe ng'abavubuka bagamba ku luno beetegesse nakugamba bana BMP bonna bayambe abaana bateeke ssente ruzira political prisoners abagenda kubeera mu byaffa by'eggwanga Uganda tebagenda kubaawo bano bagenda kubisaba emirimu gy'otomanyi amakomera gonna gagenda kujjula mu ggwanga Uganda gonna kubanga ruzira itamala kigo tamala naye kati bano bajja bakuumiranga nokumpi ekigo bajja kujjamu abantu batransfaringe babatwala awalala ekira okulagula ku mpadde nga kunkanzeemu Farida Hajati Farida Ndambi bamulangirire yawedde dda ne bayogera omuwulira omanyi body language ekulaganga ekintu Nambi akalulu akalina Nambi okugenda ekawempe si yasalawo teyali choice ge mazima kuba mbu abakulu baatula kuba banoonya ani aliwo teyali choice ye yenyini ng'omuntu waba yeepimamu alina kubeerako alina muyamba tasobola kuwangula kalulu nekana kawomene MP kiyali badde alina okulwanirako kati lwaki akavuddemu nadde kawempe gapu weeri jangu tukuyingirizaawo oguddako okomewo so lukomawo teri kuvaayo kigaye polikopolizona bangi nnyo kuba bana bagamba ebikonde bigenda kunyooka ebikonde bijja kunyooka era bijja kukwatibwa era bagenda kusiba abaana baffe bangi
kubanga abaana balina ennyonta y'enkyukakyuka. Abaana bakooye nnyo okubbibwa akalulu ak'ekyoyonoonere. Ate ekizibu ekiriwo abakulembeze beerabidde ekintu kiri kimu. Emyaka gy'ekinaana twali baana bato, ffe twali baana bato, bakulu baffe baali bavubuka myaka 27, bakitaffe bali myaka 4. Kati egyo gy'emyaka omuntu gy'alwaniramu. Ne bano abaana bennyininyini balwanira ku kituufu ekyabwe gy'emyaka gyabwe. Tojja kusuubira baana kujjaga nti bajja kuzinga emikono emabega, bajja kgenda eruzira. They are ready to go. Naye ggwe osuubidde kuba tuliitinga otya? Kubanga obuvunaanyizibwa bonna buliwo, eruzira obatwala mu kiti ki? Kuba ekintu kiwayogeranwa nga nti bwe batalangirira bajja kuleeta omulala nga bati waawo independent wakine nga weenaale. Kati ku bantu 2 kwe kugenda okujja omu. Oli abakyala 2. Yes, oli Kalade yali era wa NRM. Kubanga otanakuba ne wabalize ku independence nga amenya agreement. Nende mwamulonda. Ajja kukiika ekyankwanzi. Jajja kuyitibwa kuba yasigala NRM. Ajikuno ndabange NRM eyinza okuswalako nega okufuna akafansonyi. Nega nti awo waaye kuno katulangirire ate sinnalukola akafansonyi. NRM is a business. Teri losing, tuwali muntu ali company eri willing ku losing business yayo. Obukulembeze bwa Uganda company bukulembere butwala NRM ye business yayo. Kati siterinza kusubira ku losing ki? Ndi kubanga yagala ewono gundi wamala intensavwa yetwala akakoze tekiri n'akafansonyi bati bwa tekyali kafansonyi kagwawo dda. Kulembeza ira kudda ku kamera naga nti fetubala fetulangire abategeeza ki? Ababuulira mmwe mutategeera ki kyabategeeza okitegedde? Byetwalabye ku nomination de Nalukole ng'egye bamukutemu jati kati yeerimu ejje bajja beebikkiridde bonna amannya tomanya ani akukuba totegeera afaanana atya. Bakutte Nalukoola nga abakwata ekisolo ne bamuteeka mu drone we yagaaniddwa okukuba laale enkeera. Farida Nambi we yazze we yakubye laale. Ako tugenda mu kalulu oba ekyo kikulaga wawe tulaga kyongera kukatiriza kye nakugamba nti mwongere Nalukoola si muntu mutono nnyo, mutono mu size. Yes. Naye by brain is big person. Yes. Munnamateeka abadde wa DP awolereza abasibe abatalina kyakoze eki, yasoma bulungi azze yeesimbyewo mu kibiina ekisinga okuba ekinene nekimuwa kaadi. Bw'aba asobola okukwatibwa bw'atyo gwe fuuti soja osuubira ki? Ate nze obutakwata Nalukoola bwa batyo kyemba neewuunya ninga balina bakwata bwe batyo. Amuliyat president candidate ensi gwe bemanyi nti agenda kuvuganya ku bwa president ne mumulangira ng'ali mu bigere ne mutasobola gamba nti mwali mudduse emisere mugamba mwene mugende muleete ekigatto nammwe mwenyini mulina engatta ewaka kuba essimu eko omugamba nti onayambala sayizi ku bigere ogireete yange mugimwambaze ekifuba mutege wali ku nomination. Mugimwambaze ekifuba mugimwambaze ekifuba aje ku nomination akole ki? Nene muleeta nga talina ngatto kakati bakwate Nalukoola gw'osuubire fuuti soja nti ogenda kubeera na mirembe. Kiri nkyakikkaatiriza wamala political prisoners bangi bagenda kweyongera, makomera gagenda kujjula. Naye mubo n'abali ku saidi NRM ebintu bajja baleeta dda bijja bakwata ebyokuzza bikooti maaso byakako byonna. Tewali kirajja kukwata. Omanyi Katonda omulaba, Katonda awe mula wamala. Allah Katonda akola ki? Obote yagamba nzijire kuwanowa tiketi sina litaani yafiira mu galaji e Zambia. Muwanga yagamba prison si Sheraton temuteekayo kintu. Gwe yakigamba yakimugamba Otema. By that time nga Muwanga ayita Otema ng'omwana mugatuulawo n'amuba kiboko n'amusiba. Amalirizo lyagamba Otema nti Otema yagamba Muwanga please this is not Sheraton enter. Kati ebintu Katonda akyusa bukyusa mirembe. Ebintu bye tukola apa nnaffe twegendereze nnyo bireme tutuukako.
kuba ate ffe bejja tujajinga bubi nnyo. Ajinga tumaliza tugenda ku nsonga ya Machete ali Yasin Sekitoleko political prisoner w'NUP ali ku hunger strike. Kyagulanyi yagenza amwegayirire kaaliye n'agamba nedda ssebo kooti ensukkulumu yasalawo nti tulina kubeera tuwezesebwa mu kooti eza bulijjo lwaki nkyali eno. Bano be baasigalayo kuba babalamu. Yes. Ababaana kugamba oyo omwana oyo ye mutabani wono omukyala yagamba nti oba ofafa. Weebale nnyo. I give those people respect. Ate singa Machete muleke ne maama namutya. Ne maama ne kati ebigambo byayogeredde ku kkomera wali eri. Maama namutya. Kubanga mu bintu byonna ekintu ekisooka okugonda ye maama. Singa ebigambo bivaamu singa ali against Kyagulanyi. Kyagulanyi abaana bafu basibisizza nakati omwana wange bikima mwe pardon biki yagamba bw'oba tewakola musango tokkiriza. Yakeba kemeka ena ne maama mugamba tokola ki? Yes. Don't joke with that statement eyo omukazi. Eyo family giveeko kati. Abo bazira. Aba baana oyo mwana ne maama wa Yasin Sekitoleko bazira. Kubanga abasinga obungi bakkiriza emisango gye bataakola naye bava eruzira. Tujja badenya kitono naye nga banafiira te mu struggle bakutukidde wakati. Ono akyali ku struggle. Okitegedde? Yes. Kalakite oyo omwana zaalina ze za Museveni ndowooza. Sirowooza ni Museveni bayinza omusayiningisa kyatayagala ye Mandela. Kati abo abaana Machete ne bw'oto mugenda kuwala Machete muzira atajja kuwangula. Kugamba bajja kuwangula kubanga bawangula dda kasita kooti yasala. Machete ali bweru. Kati gw'omanyi bw'omukutte era gw'omanyi by'omukyajinga ne kyaji siiti gw'ogimanyi eyinza bwe kusasulirwa ku nsi eri kusasulirwa mu ggulu. Kuba bw'oba omuntu ogezezako mufulemmingako buli kimu kuba Kwamini bafulemminganga nga balina n'obusobozi obutta. Kati gwe bw'otuuka okufulemminga ne wabeerawo ebintu bijja bikunyigiriza ate wali badde osesema. Machete mwangu wakuzzaayo wali badde ota Machete nadda ebweru ku Radical gy'alina abadde addayo wa Kyagulanyi era ne mukalulu akaddako abadde agenda kudda munda. Lwaki tokolako kyabwe? Lwaki olw'obumu tolowoozaako nti ono omwana nti ali Radical nnyo nti mumute ne mumugoberere. Mungu bwali mtu n'amutukwasa n'emmundu amiina. Bwali batamutukwasa na mmundu nti akalulu kajja tujja baddamu. Wano n'ogamba nti ogondezzaako ku kooti naawe n'olaga ak'obuntu bulamu. Ekyo ekintu yali akikolerawo dde wano n'atasobola na kulwanagana kukyusa mateeka. Dde wano kooti ebatadde nti mwenna bweru. Wiiki bbiri baali badde bonna kati gye bali nga kooti yakalangirira batadde mubatadde tewali kizibu bakoze parade nga mubagwirawa kamwoca wali kavule exactly naye oyinza otogamba omuntu kooti gwe yatta atuuke n'okufa enjala. People they will die naye abaana baffe bagenda kusigala wa. Nze ekisinga okunoma kyekyo tetutunuulidde bazzukulu n'abaana baffe gye tubaleka kubanga bino ebintu ebi bye tukola abaana si babikola n'abazzukulu ebyo tebabimanyi. Balabula bitata waabwe kuvuga Land Cruiser ya mulembe naye nga bali ku WhatsApp yaabwe. Aboogera gavumenti bagambye nti bana balina mu muzannyo bali mu kwekoza banoonya sympathy bantu kubaana kuwalira. Mungu lwali bateekalo balikitegeera. Ndozira kumpi nnyo zire mayiro 7 gokka. Naye abantu bamalayo emyaka 4 awo gye bali abagaliyo eriyo 25 nemubeerabira nti bali these 7 miles. Abo bonna aboogere beegendereze. Muganda wange Sebirumbi yali ekitange yali emyaka gya kitange yayogera ekigambo eki Obunyarwanda buno tebujja tukola ki kwe basayiningira ne Kasim Obura firing squad ne bakwata. Kakati ebintu byonna bye tuba tubyogera tulina obyegendereza. Baluwa Kasisi yasise ekita ofiisa nga tayogerwako ali ku pardon naye nga n'abantu yabatta naye ali ku pardon teyateebwa. Biri kadde bamuteeka eruzira bamuvunaana omusango gw'okutta
gw'okubuzaawo guweddeko yali pilot Captain Smart babita brigadier guweddeko eyamutwala nga mujja ku mweso we yali amutwalira bagamba n'akomawo n'avuga ne Murokai gye yamutwaliramu yamala 27 eruzira teyakirowoozaako naye alikola ki aligenda Obote yasula mu State House eyajja wano nga talinawo yadde najiiko ya ttaka Kabaka n'amukwata ku mukono n'amufujjako esitudusu ne batuuka n'omuyitavyo n'agamba sijui Kabaka nga n'ekigambo Kabaka tasobola kikola ki n'agamba nti omulimu gwonna gwabwa pulezidenti gwokka mu nsi afiira mu galaji Zambia. Okitegeera kakati kyembebazaako wabula famire nzebazaako kimu Obote n'Amini bakulembeze bano balinamu ekyenjawulo abaana baabwe tebabadde nnyo okwadi nebotulira abaana ba Amini musajja yali w'amaanyi naye botulira Jafad notulira bano Balumumba they are well educated boogera bulungi bwentulira abaana ba Museveni si nnyo okusanga abo abaana nobawulirako ne ku social media tutera balaba abo n'abawala bwotulira abaana b'Obote nona abantu tebakimanyi nti yes oba takimanyi nti yesibe mutabani w'Obote yes nkimanyi mumanyi bulungi naye abantu abasinga tebakimanyi yes oyo mwana yavuganga Vespa yajjanga wa mukwano gwange yali mukwano gwange yakafa Isaac Serugendo nga mukwano gwe yes ng'avuga Vespa najjaawe Kabalaga n'amubuuzaako oyo yegemu oyo ye pastor bishop oyo bishop bakulira musere bakula mbuyinza nini nokena bwomulaba siyo kwa demand it's very simple it's very simple man so bakulembeze mu ekyo bebale ogeza kubanga abaana babakulembeza abasinga obungi wanabaga naffe wabalaba oli bamungola bongozi natusa baralo najiteeka mu pavilion omugwe nayogeddeko ne political prisoners Olivia Lutaya n'abalala benzidinzogana obacha abana yafuna battle pardon yes n'abaana bakyalaga obuvumu n'amaanyi nti tebalina era yangambye ne bwe tuddayo ffe leka tulina n'emikwano gyaffe ye generation yeeyo omuntu bw'aba alina mulimu omuntu ng'alaba ekituufu baana vukano tebalina kye batya President Museveni bwe yatuuka okugamba nti ayagala yakola kyonna ekisoboka okujja mpaka lwe yatuuka yali alina okukola ki naye ng'ekimutwala eyo yonna yali anoonya kyayita obwenkanya mu nsi bamukola ebintu bingi Mungu n'amuyamba naye nga tekimujja kumulamwa n'atuuka n'okwesaddaaka okuyingira mu nsiko naye kuyingira mu nsiko kiyali alumba yali akimanyi oyita Ojooko yali amusinga obutendeke bwonna Ojooko wa Sandhurst yali musajja mutendeke bulungi nnyo President Museveni butendeke bwe bwemanyi yafuna obutendeke bwa pisto mukugu nnyo mu pisto ye koosi gyemanyi yakola yes eyo koosi origino yagikola Ebungereza mulungi nnyo mu close range okuzanyisa pisto ogwo omuzanyi agumanyi bulungi nnyo mu likodi gye nnina okitegeera kakati bw'ojja n'okompeyalinga Museveni eyagenda mu nsiko ng'alwanyisa Oyita Ojooko yavaawo e Tanzania ng'amagye gajjuddemu bakyoli obumalirivu si butono kati obumalirivu Museveni bw'alina buli njawulo y'abano bo si bammundu naye bwe bumalirivu oli bwakola ki bwe balina bwe yalina nabo balina ate nga balinawo kye balabawo ekituufu balinawo koozi kye baganda kino si kituufu kino si kituufu ate nga fenali mutufunye chansi nene nnyo emyaka 4 abantu batuwagadde nnyo abantu batusonyiwa ebibi bingi bye twakola mu lukoola awo naffe situli saint naffe tulina ebintu bye twakola mu lukoola awo ebitasanyusa nsi niye abantu babisikira n'otwaga ne batwagala kati ndi mweraliikirivu nti gye tulaga ebyama ebiyinza okutandika okukola ki okuvaayo obuvumu bw'abaana bano Haji bukutiisa noga nti essaawa yonna wetwolekeraawo ebintu byanditabuka kuba abaana bonna benjogera nabo obuvumu buyitirivu akati biyinza nze nakwatibwako prison of war nakwatibwa emirundi 2 nakwatibwa Lwamata nga waliwo omusajja bwamitanga Sabu Wandevu yali musajja mukumamu yali lieutenant yali akomandinga yali lieutenant naye njagala neteeka mu bigere by'oyo omwana Machete
bwe baali bambuuza ku ssaawa eyo wavuga Museveni nti kkiriza wavuga Museveni tukusonyiwe n'alisazeewo ki nalina kukkiriza navuga Museveni bansonyiwe kuba nali mmanyi ngenda kukola ki Machete amanye ekiza n'omuviiramu n'okufayinza okukola ki yegaa temunsonyiwa sikikolanga kakati abo abantu sitayire eyo tubaliza butakutiisa era nze bwe mmanya nti Machete mu feesi ng'ayimiridde wali ng'abadde atabuseze sidda mu maaso ge kuba nina lunalaba yo yatabukira mu kkooti olumu kati oyo tomuyita mmere otabukira otya ku NRA Museveni yakugamba we are the master of violence noyimira mu kkooti y'amagye nga yekututte n'ovaamu bwotyo n'ova mu mbeera bwotyo Aloni walawe yava mu mbeera myezi 9 Aloni yakuba bukubi mmeeza ate nga looya akkirizibwa ate ng'agikuba tavumye tawemudde akkirizibwa yes mu mateeka ali ku bench myezi 9 Machete yakola ekisoboka namulaba nga kati siba kuzanyia era tekiza batakweraliikiriza era kyova olaba nagamba nti President Museveni I'm still begging you sit down ne boyita abalabe bo bannabyabufuzi abakugamba okukola byoli supposed okukola kati balabanga balabe tuula nabo kubanga byamugamba okukola byali supposed okukola ebyatulwanya ebya point program bino bibatugamba tubituukirize tebatugamba kukolayo bipya tuyinza okuloza batugamba tukoleyo ebirala biva ku 10 point program batugamba kutuukiriza ziri biri eri bye mwajja nabyo bye mwatusuubiza ate si be bazitugamba nti bazituwa ezitulema ffe twazikola ababyeyogerera ze batubanja kuba bano bayinza otuwulira obubi Babesige batubanja ki 10 point program okulwanyisa obulyaka oba obubbi demokrasi okubukala mu ggwanga lyonna ebyokwerinda okubeera ggulugulu okudda okuliririra abantu bonna abaafiirwa ebyabwe mu nsiko ebyenfuna okubeera nga byetengera self-sustaining economy ebyenjigiriza okubeera nga buli muntu abyafoodinga olanga bwobimenye naye wadda lweyiso mukwate boodi mukola interview nga muli ku boodi ogireete wano okuba yatuula wali ogiteeka awo ogaye nti mama nkusaba ekindeeta tugenda kumenya 10 point program sajja Babesige batususseeko obutalaba bye mukoze bwaligwa mu katega akale awedde abaza boodi bwe bananzikiriza ogiyisa wansi agirina wali agirina tolugera kutwala boodi babirina wali waliwo ne zino boodi ezindi zino enzungu foldings eyammaaka weziri amaka gonna amategeevu kati nayo azirina tugaa teziriyo baleete eba ya white maka yegenda kati nevaako oziwandiike muzitandikemu kwemu tayinza kumenyako yadde 2 zino zetukoze so kati tetunula bano basajja babi batubanja kyetweteekako ffe we have the target tulina target ffe gyetweteekako netugaa kyetugenda okukola ate nga kyekyali ekituufu by the way tewaliiwo kintu kirungi nga 10 point program mu nsi yonna abazungu kubafugidde ensi zaabwe ezo 10 point program bwobuuza Bungereza buli kimu kyonna kitambula nga 10 point program tosibira muntu bwereere kuuma ebintu by'omuntu ebugagga bwe omuntu teekawo demokrasi byebiri kakati twakola mistake ne tuwanula manifesto ya Bungereza ne tugyereetako ate nebeera public ne mubimanyi eyo yensobi gye twakola byonna ne mubimanyi sensi kati tubimanyi anti yali nsobi kubanga twatulonye obaka akinga so manifesto ya nzito nnyo President Museveni bw'alaba nga kiganya atulemu tugirevisingemu tugikalubyekalubyemu ti democracy half tujja bba kubangako nga bwe tubaweweeta nti democracy gotali tutegeeza si ono kati omutuufu tulina obacapacapangako netumane tusambamu namu omupiira awo netunywamu kacaayi tutabuka mu mupiira ate netubongeramu ye demokrasiya omukulu yavayo natereza naye demokrasi oli gutwogerako tetumusobola kika bwewandiika mu katabo ke ng'agamba musanyimu ekizibu kya Afrika byebakulembeza abalamu muyinza olwalabanga bimutabukidde n'avayo nabikiserega amanyi kati nali ngamba abatalondebwa obukulembeze tubutwala nga mpale bwekendeera ntukendeeza bwegaziwa ntugaziya
no mwana wa musika gutoya so yagamba nali ntegeeza abatalondebwa yembu alondebwa hadi tsebya ddala omutabani wa president ayagaza akyaba amawulire kiki yasinise bala mu Balugahara amugamba nti ba media owner bonna oba oyina mukutu gwa YouTube bagwaki wenambagala ekyankwanzi kakati bwe tunaba tusobola okutwala ebigendera byaffe byonna mu maaso yali tuvudde mu nsi abantu bonna balina kusigala nga bakkaada yutodda twagireeta dda gyeri ekyaliwo abasawo yali ayogerera baki abasomesa kati minisita obaki bamwitaani omwami oyo yali ayogerera abasomesa tulina ekifo kye twamuwa erinnya nno livudde mutemwamusikadde dda basomesa bakkaada era bazze bayita mu abalamuzi kati emikutu gy'amawulire gyonna TV radio eyali aleeta olugezigezi yali CBS yamala emyezi emeka nga talina license emyaka emeka okuva 2010 nga talina ki bakagiza mwaka ate kudda agreement ziriwo era bwe zikyuka mu bweti egenda naye nga kubajjako CBS yenanyini ttaka lya Buganda kubateesa emirongooti gyabwe n'ebitongole bya gavumenti ebitongole byonna ebya posta kuweebwa byaweebwa biri ku liizi ya Buganda Posta Uganda Limited weetudde eri ku liizi ya ttaka lya Buganda Mmengo yagigiwa mujaana ebitongole bya gavumenti n'ebisinga byonna we bitudde biri ku ttaka lya Buganda olwala bagagwe tosobola kwogera ku leediyo yo ku ttaka lyo toyogerako beteteetaaga kuba munewe beteteetaaga boogerereyo era tebakyagendayo sigamba nti CBS tebeetaaga statement eyo nno nnene yes nga bakyababanja ne busuulu bamaze emyaka tebasasula naye CBS bakugamba nti akusinga obuyinza kyova olaba nti nze mpakanya nnyo mutuwe ebyaffe tusaba ki ebyaffe babituwa batya babibawe asulewa nyumba gyatuddemu imwe wali kitaamu yali asula agivuemu yebaka ebweru kugira ngo musiseemu nzike yes yagambye tugende ekyankwazi ntwetaaga okusomesebwa engeri gye tulina okwagalamu eggwanga okutupolishinga eggwanga tebalisomesa liyagala eggwanga lyenyininyini lyerifosinga omuntu liyagala ku bintu byalifunamu twalisomawo liyagala yakubule gyeyagenda kusoma kosi yokwagala eggwanga Uganda kyankwazi teriyo kosi atubule kosi baziteekere mu masomero abaana basome okwagala eggwanga lyabwe lwaki muziteeka kyankwanzi lwaki mubirako bannamolole bokka bayutoda baani bokka naffe twagala abantu basigaddewo mudde abaana baffe abazzukulu baffe basome okwagala ki eggwanga balisomeramu ki kakati toyinza kwagaza muntu ggwanga ng'ali ku school fees loan toyinza kwagaza muntu ggwanga ng'omulagira alina okukola kyoyagala okukola kyakola nga kyekimugasa nga tokyagala takikola akola ekigasa gwe nga tekimugasa kakati gwe bwogamba bwotyo tekiba kituufu twabadde ku UCC eyo nga emikutu gy'amawulire abamu mbawulira mu bwama nga si basanyufu balaga nti naye temulina busobozi mulina okugenda era mujja kuwobeyinga kibagenda obbagamba otherwise zino zonna social media zemuliko muziraba tebasobola zijjako nga YouTube naye bajjaku nga tokyakkirizibwa kuteeka kintu ku YouTube ejja kusigalawo kuba yo tejja kuviibwako naye wamala tewajja kyankwanzi bw'oba okyali ku ttaka lya Uganda tokkirizibwa wonoolabibwako ku YouTube ng'okoze konna munda era buno bwonna bu social media butuliko essaawa eno bunaatera okuggalwa naffe tunaatera okubuvaako bujjako kubanga eri etteeka gye liraga kyeritegeeza buli atazze okujja okuntula okumpa interview ogenda kubeera n'ebbaluwa ekukkiriza ng'eva kyankwanzi y'NRM olyoka ojja otuula omuntu omubuuza ebibuuzo ate time ejja kutuuka bwe olaba nga si basanyufu ebibuuzo by'obuuza ojja kuyitangayo bakuwa ebibuuzo by'olina okubuuza ki eriba likyali ggwanga liba ggwanga enezokola yali abulaking out
teri kusoma Bible n'osikoleya nti oba namalira ebibuzo bimugenda okutambulirako wiiki eyo wamala ogenda wa nti ogenda kubuuza ani ebyo ebibuzo bajja pepa wanga kati eggwanga ligenda kufuuka ng'emmisa y'abakatuliki esomebwemu mu nsi yonna eyo Vatikani n'ey'ekibuga y'emu. Owe nali ku interview ne General Mugisha muntu ku Delta TV omukulu oba yali ava mu nsi ki ayingira mu lobby alaba muntu mulina ku mpewo naga nasooka n'atwa n'asaba kati kati yasanga eggwa n'abuza lwaki ewedde kiki abakulu ne bakubira bakama bange mbu omwana oyo tusatte omuweereza ebibuzo waliwo president byayagala okubuuza nti program awedde jena alina mu parking agenda naye omukulu mu yali ayagala kuba ssimu ate program teyali mu masimu naye yali balina okunkubira nti ate kati gwe essimu yebaako olede bugibibaawa ne bakubira live awo wabawo ebibuuzo balina okugamba nti obaona alimbye kati nga bamugisa muntu ngaabo ayinza nti yalimba oba yatekola ki naye nga mugisa muntu tasobola kulimba. No president yalina practical ebibuuzo bye yali ayagala mbuuze oba si ekyo mbu yakube ajoyininge yali ejja kugwa ssaawa 9 tekyali badde kibi kubanga kati mugisa muntu omu gwe sinenya nnyo gwe sibuusabuusa mu kutegeera ate is come man ensi emuluma ng'omuntu n'ebintu byagenderako n'alaba nga tebituukiriziddwa so kyomubuuza asobola okikuddamu sira bwe ndowooza nti oyinza okubuuza mugisa muntu n'alemu okuzzamu ekibuuzo yadde Besigye oyo. Kati wetulaga Haji bagenda kubeera nga tutambulira ku bibuuzo gavumenti leero efulumizza ebibuuzo baddamane kwe balina okubuuliza nti ogenda wani wa Muhammad Kizito oyo mubuuze ku kino era n'ebibuuzo bino byonna bimubuuza nga bino bya political questions zijja kuvaawo kati genda ku Paris Development Model era bajja bbawanga n'abantu bomina okutuukako abatambuza ebyo waliwo ow'ekibuga atambuza ekipunanga Balogahari yatambuza kino kundi yatambuza kino bino ebindi biri political byonna bigenda kuvaawo by the way n'osikoleya teggalangawo Bible teriiyo nga kiki ennyo lwaki tubeerawo kankubuulire nakugamba NRM eringanga kapa ekutuulako naye bw'oginyiga bw'oti ekusimba enjala naye nga yekutuddeko kakati NRM nungi nnyo naye bwekyetaagisa enjala ejja zijjayo. Haji abantu bagenda kwekyawa bwekyayi bajja kwekyawa sikuleeta buzibwawo eyo yensi omuntu ebintu byonna byonna obiraba oyononeka tomanyi nti oyononeka ebintu bino byonna byozolaba tubyewuunya bwewuunya naye ng'abasajja bali abazungu bwe baali basiba term limit z'obukulembeze bakimanya nti a human being is a human being ekiro bwe kirwawo ennyo kyonooneka. President Museveni emyaka gye yafugiramu singa yagenda singa nakati nobody singa tetumwogerako singa history aliwo ya President Museveni yekka tegedde naye kati buli olwawo otandika okukola oli kyeyakola ate ngogande kyali kibi bwebakikubuuza ate onyiiga kubanga bakubuuza ekibuuzo kinnyininyini kiwali okola ki kati President Museveni bw'omubuuza ekibuuzo kyeyayogera nga yali Ethiopia naga nti abakulembeze mwenna abali wano muzijjide mu private jet naye ng'abantu bamwe bemuleseeyo embuuza zibaluma tebalina nangatto kati alina private jet 3 kati bw'omubuuza ekyo ekibuuzo tayinza butanyiiga ekyo eba insult naye ng'ate statement yagikola eko omukulu yagesa otusiga obukyayi hate speech tuleeta ebintu ebisasamaza ate ebintu ebisasamaza omanyi okutegeera ebintu ebisasamaza kyebwa ekitisa wamala nti buli lwogezaako omuntu omulaga nti okola kyawo mbadde tulize wano twagala kufuna ku mmere nti temuli bazukulu baani bakyobe nti tya oli muzukulu wakyobe nti awuyingira buyingizi wammwe kati wagezaako okuyingira ngaabuza abakola kyawo ku geeti ng'oli amuyita ndi mutabani jangu amumanyi bulungi wamala ogamba gyebale kozi oli muzukulu wakyobe nti ani akuzaala nti gundi yanzaala ono mumanyi ate gundi muganda wa kitaawe adda ku kitaawe yasomesa kitaawe yazaala ono
muleka ayingira agenda afuna ekyokulya. Kati awo oleesa obuzibu oli omulazi nti wano alinawo obuki mukujja batakyasaba naye gwe obadde omukubire bweru bulijjo talina kuyingira wano naye takimanyi nti naye watali entitled watali ki tali entitled era bulijjo mubutamanya bwamanyi nti wano si waffe onamuga nti awolika n'abadde amugoba bamuyise n'amusamunira n'amuteekate ku ttaka namuga nti oyo ali supposed kujja okulya kyayagala awo. Kakati oyo muzeeyi asigala mu bitabo bibi era abawa lugezigezi yeyingiza mu bitakola ki. Kakati buli ogezaako okugamba abantu ekituufu gavumenti za Africa tezza kulaba bulungi. Si eno yokka eyaffe no gavumenti za Africa ziri jeno bwe zitambula kujja kati President Museveni nga banate okuva mu nsi basomese abantu abagenda okudda mu bigere kiri kye balwanyisa kiveewo ekyemmundu nga gati kyalo kya mmundu balwanyise abakulembeze abavudde mu nsiko okumala emyaka ebbanga eddene nga balwanirira kye bayita obufuzi obulungi baleme kuddamu kufuga nsi n'ogattako n'ekyobwavu. Ebyo bintu bibiri bw'oba obirina ng'ozze kufuga nsi bibi nnyo. Omuntu okujja nga avudde mu nsiko alina ebyamutwalayo ku mwenna ffenna bonna abagobera Museveni tetwamanyako byatwala Museveni mu nsiko niye yatubuulira ebyali ku ngulu w'omugugu ekyali mugugu tetwakikola ki. Kakati ffe tutuuka ate tubanja ebiri ku mugulu ku mugugu si bye ebyali ebigendererwa kubanga tetutuulangako naye ne bwe yali atandika okugenda mu nsiko teyatulako na meeting n'abantu yabanyonyola bunnyonnyozi teekateeka okulumba ki bamwegattako bwegassi. Babaisi ky'okulaba olwaleero bakyali ku 10 point program si ze zaamutwalayo gwe Besigye ze zaakuleeta era z'obanja naye wamanyako nti ze zaamutwala yakubulako ni zinagezwa 10 point program gyozunga nnyini amakulu atakumira era batukumira aye katono kuba maaso moja. Uganda eyenkya